Mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi. Amanya ndi Judith Mukeba Chaita era leero nga ngenda basomera ekitontome ekiyitibwa Kapa Balungi Enseeti. Omusajja Kapa Balungi Enseeti edda yayitibwanga Muyaayu, kale nno yayitako mu ssomero naye obwongo bwe nga bufunda. Olusungu ng'alunyoola bunyoozi ko omusomesa nkugobye mu ssomero, genda tutegeera bigambo ebisale oba tonnaleeta olekeyo. N'amaaso go gayinza okupapa ate okwekumbakumba kwaki, simanyi walwala olukoli nandiki walwala lukooli. Mu ssomero toyungayunga odda muli, obukambwe bukuyinza olimba, waluma ne wammese mu lukwakwa so nno tewamuvunaana nsonga, ne wamunyono wamukwata okugulu, obukambwe bukuyinza olimba. Naye n'obulwadde obuzibu ne bugenda bumukwata ekyangu, olufuba ne luluma oyo kuzimula, ekiro okusula ng'azirika, emisana kusiiba ng'aweema. Yalaba Walumbe asaaba n'asaba okutwalwa e Mulago. Dekitaali yamusanga atabula nti nsula bubi nnyo oluyiro, nsula mu ntebe nga ntunula n'ekifuba kiringa omuliro. Ko dekitaali nti okukuwonya kyangu nnyo, emmese emikira gyazo 7, amakonkoma 2 aga bbululu n'omunya gumu ng'osibako ng'ondeetera wano nga ntabula. Omulwadde yagenda azzeemu, n'okugenda yagenda agamba omusawo mugezi nnyo kuzaama, olaba awonya nze oluyiro, owange amponyezza amaddu, n'agenda ng'akeja mu luguudo. Bwe yaserengetako mu luguudo n'ategereza ati amangu, ng'owa Bakisimba afutiza, eyali adduka yagenda kasoobo, n'okubwama yagenda abwama, n'omukira yagenda atenga. Bwe yatuuka mu bitooke ebitono n'ayongera okukoota obulala. Mmese yakubanga enseege, ono ye yasooka okumanya, kale nno yabuuza agamba, kiki ekikaalakaala emmanju, mpunyirwa Balungi Enseeti. Konkome yamujunga bujunzi nti, esajja ekkulu otya ki? Kapa yalwala oluyiro lumutokisa okusinga akasaka, kaakati batutte emmengo, luli lwamulwaza amaddu, emmere agirya ng'ekisolo. Omukyala Njagwa tumutenda okuguma, ba afuuse kigwagwa, kulya nti sikkuse ng'ayomba, ow'omukazi alabye n'omuliro, ow'empaawo ajjuze ng'anfukayo, olwo kozzi Kapa ng'akweba, n'abuuka b'eccopa mu mulyango, omwengolo gufuuse ebyenge. Wammese yalinnya Lusuubo, Munya yadduka kulinnya Kisaasi, Konkome bakutte okugulu nti ekikunvumya otyo lwaki? Baawera abateeka ebinyumu, ate nkusanze otamidde omwenge, bw'ogezaako okulwana nkutuga. Konkome yalwanya bulwanyi, Kapa n'abonyaabonya oyo n'akamala, n'akwata n'ata n'aluma n'asimula. Konkome yalwadde akiri ne yeetamwa, ne bwe siirwane n'afa, ne bwe nnaalwana n'afa. Konkome musajja mukambwe, yatakula Balungi Enseeti nga tawuuna, n'aluma Balungi Enseeti nga baleppa, n'amukwata ensubiri nga bazannya, n'amukwata ekibuno nga balojja, anti bamukaabizza oyo nnumye, oyo bantamye. Kapa yagenda kipaalo, omumwa agukubye ku kisenge, Konkome n'ata Balungi Enseeti n'ayotta. Ekitontome kyaffe kikomye awo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza, era nange nsaba mu subscribing ku YouTube channel yange, nasanyuka nnyo nga mukikoze. Mwebale nnyo, mwebale ddala, akuume.